tumuko weewumbeko tuli kuli bwe tuti kuno kungulu nze mbalaba atugamuwala we tuna twekute nasanga omukazi onakulumu banengale katayambadde nampale munda nawulira obusungu bano zifodi balina sente nete muli makulu abo bola abasula bawanisa ebigere waggulu basula ku busolya yes bagamba basula basikanya mayambuzi balya bagamba futuli mbulambu akweyagala gwe kuba mwaka fana nze nafuna omukisa okulaba ku sitaani maaso ku maaso nego kuba mwaka fana nga sitaani ajidde mu another image kubanga abasisinkana mu another image baba nakusenda yambala yebikako Bible emugamba eyogera musege ogwambadde ddiba kati ajjeke ddiba agira mu diba ly'omuntu nalala muntu munno ng'olabira ddala omuntu kubanga nze olwasembayo okujja lweyasembayo okuŋŋamba yajja mu nnyumba najja ne cupa ya wayini n'ekyemanyi gwali musaayi n'atuula mu ntebe yange nga ze n'oyo Jezeberi omukazi ne batuulaawo ne bakwata giraasi zange ez'omu nnyumba zo giraasi nzirina no zirina naziteekawo zifuula gundi kijjukizo n'akwata ne bayiwamu bakuwa ekyokunywa ne bampa ne mukazi sijja binywa era bwe bagenda giraasi bwe baali bagitadde ekyokunywa ne kibula nga bagenze sebo Dokita ndo ntika kajjako dokita kale bakakuwa eringo okasomerera akebita wolo kana tugabira kana abasajja bakatonda nga fuuse musajja wakatonda nnyo nagume ati goli dokita londi oyina akapima nti onafuuse musajja wakatonda nnyo tuyinza okuba tulina ffe kageji kankubulire banji ogenda kubalaba wali ogenda getting a surprise nga gwe wali omanyi nti musumba abadde mulamu nga Kristo mga tosemberera genda kubanga wakola ebyobujeemu Bible yetugamba nti bali gamba nti kitange nga nakola obubonero n'ebyamagero twala tonsembereza twala emyoyo gigolokose giri mu kukola giteekera musaayi gwe baagala guyiike ekirala waliwo omwoyo gwafulumya mubadde mukulaba mu firimu omwoyo musambwa abamu kuba aka angels abaagwa babagolokosezza abafunanyizibwa ku bye bayita ebibamba ebyamaanyi ebibamba yetebanga disasters nti egunde Philippine omuyaga gugenda kugwa from nowhere yes gire nyanja ebibuga babigale yes nti Uganda amataba gayiseemuka awo abantu ne bakaba ne motoka kataba zitwale nabibagamba luli nimbaga nti ebibuga bigenda tandika okulibwa amataba bigenda kutandika ekibuga kyaffe kyalumbiddwa naku bbiri emabega kati eyo sample babalazeeko ku kiki ekijja business z'abantu zakulukusa mawulire sebo nabagamba ensi eri mu kuliibwa obuntu naye ensi bw'eneemala okuliibwa bajjabo ne basebo egenda kutandinga against abagituddeko byegana amataba egenda okukyukira egenda tukyukira olw'obujeemu era eri mu kaseera kayo kambabulire bajjabo ne basebo tuli mu budde bwaffe obwakawungeezi bunatera okuziba bugenda kuziba. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Omulabi wa Export TV omulungi nyongera okubanga nkwebaza olunaku lwaleero okubanga oli naffe kubanga ffe baani bozzo okubanga olaba naye akatambi wonna okalabidde obukalabidde ku channel oba ku Export TV wonna kola kyekimu like share comment
kasambi katambuze katuwe ku muntu eyandibadde akeetaaga gwe katomanyi nti oba akeetaaga. Tuzze n'abakulu baffe Alpha Media Production agambye nti mugende muweereza abantu alabye nga Musumba badde ludde okulabikako n'agamba nti bannaye Omusumba kajja abeere nga aweereza ku bantu. Alpha Media Production company ekola mu bya mikolo na mbaga, si kubitegeka abula kukuba bifaananyi na video eziri ku mulembe. Kugamba obanga gwogamba nti njaga nkola musikanga guli memorable jangu Alpha Media Production bajja kubanga bakuwa kyennyini kyonoonya. Ku mukono guli omulala tulina God Heals Herbal Medicine oyiya kukamu kujanjaba ndwadde zonna ngakozesa ddagala ery'obutonde naye nga teyeeraguza tasaamu kalusu tagamba lisuze bweru atambula kyenyuma ebyo tebiriiyo era omuntu agamba nti kola bwotyo ku ddagala ery'ekinnansi okuba kweraguza. God Heals akugamba nti jangu n'endwadde guyolira nti yalemerawo akuwa eddagala atasigale nga wakusabira Mukama ali waggulu ennyo abeere nga akuwonya endwadde eyo. Osobola okufuna ku namba ey'essimu eri 0706064923 abeere nga akuderivalingira eddagala lyo eryo. Ne Cambridge Junior School Matuga Kito yagambye nti abaana b'eggwanga bajje basome ate nga jjukira tunatera okuyingira omwaka omupya akaseera ako kabakakanayo cyane bagalo cyusa amana amasomero abana pia bayingira mu somero bate ku Cambridge Junior School babere nga babangulira dala ebyo mu kirasi bwali wa kirasi n'ekyo mu muto mwana avayo nga kubinyi bisatu n'ejjinja limu avayo nga yize ebyo mu mukono avayo nga ayina omuzanyo gw'amanyi okuzanya ate nga n'ebyo mu kirasi akenkuse. Olunaku lwaliro ndine Musumba Roni Kalungi walogwe nalaba nga yongerako nti owensi y'omwoyo kituufu ekyo okyembulesinga kandi nina Musumba Roni Kalungi tukomye tubere nga tubaako ne bye tusomesa eggwanga nagamba nti abasajja bakalonda bano lwobalaba tubasuubira okubanga balese comedy nedda baba bazze kubanga basomesa ebintu ebitambula bo byalaba baffe gye tutalaba kuba balina amaso peya za mirundi ebiri ko jotasobola kulaba yakulaba so wabanga gambye ekintu tokitwala nga comedy abamu bala mubazanya mu comedy neta ba comedy Musumba sabo bala museka abantu ba aneesanyusa okuba nga mukyaliyo kama yebazibwe mwebale kutwagala amen mwebale kusupportinga mwebale tubebaza mwebale buli omu alina kyokoze osabye tusabidde kubanga abamu beerabira nti naffe tusabirwa nsobola okubanga nsabira abantu bangi naye nange neetaaga support yes neetaaga support security yange obulamu bwange bingi n'obuweereza okutambula nga bugenda maaso kubanga gye bweyongera okugaziwa n'abantu gye beyongera okusumululwa nga twongera okugaziya obwakabaka bwaffe nga n'abantu beyongera okulokoka aho ng'eggulu entebe ezandibadde enkalu zifuna abagendo zifuna abanazituulamu banne mutemanyi wekiro batateekanga ku mukolo onotegeka omukolo n'osanga obutebe bukalu negwe omanyi ekitegeeza naye kiruma omanyi ekitegeeza kiruma oyinza okulyanga ebyenda bivudde eno nga bizze mu nkonko nga byeripya bakabone anti kati abagumya bajjirawo munange guma tuli naawe naye nga awoza tuli naawe naye nga obutebe bulaba bukalu obutebe bukalu nalinda beeka ebivulu ng'oli ategeza ekivulu ne kiba kikalu so bale mwebale era tubasaba mwongere okutusabira olw'esecurity kubanga standi tumulwana atulwana kituufu saidi zeno okuba saidi zeno ate otamusubira kukubira ate nakkuba so naye tuli bawanguzi n'okkirawo nangeyo okwo bajjabo ne basebo olwokutaano luno n'ennaku zino ez'olwokutaano ze tulina mu mwezi guno tugenda kubanga overnight ku church omwezi ogwo August guno omwezi guno October mbadde mpobye era tuli mu kusaba n'okusiiba n'okukkiriza Katonda okubaako byakola ebinene eri obulamu bwaffe tuli mu kusaba n'okusiiba omwezi guno gwonna bajjabo ne basebo gwatasobola kusiiba siibako afu kubanga okusiba kwa ndagaano endagaano gy'okoza ate Katonda tatunuulira kuwaalaalaawo atunuulira omutima ogwetowaza atunuulira olubutenjale lulume atunuulira kiri mu mutima gwetowaza otya abantu bangi basiiba ninga n'amala omwezi ng'asiiba ninga mu maaso ga Katonda tamulabanga nakoko ng'asiibye era gundi nga tasiiba tabeerangako abuze yes okusiiba kulina engeri gye tudrivingamu ne kututwala ku another level kati bw'osigala ku level eggulu likulabanga gwatasiibye kiringa ng'abantu bangi basaba n'omusanga sister ng'akutta omuzindaala aleekandala kataya mukama menya n'omwesiimisa
kazasaba oyo naye nga mu maaso ga katonda awulira butamu bw'okutta omwana akutemera weebiri akuba obutamu ebitaasa ebireekaana abamu okusaba kwabwe bitaaza so n'okusaba kikulu okweteekateeka nga tonnaba kusaba bali awo bakuba magoma bakuba bigoma wali ogenzeko mu kanisa nga bali mukuba ng'ebyuma biri waggulu okusinga n'omutendereza ovaayo omutwe tekuli ofulumanga amatu gonna gabise so byebyo katonda bwe tumukola naye bwe tumukola naye mbasaba mujje kuva naiti mukama agenda bawo omukisa tujja tandikanga saawa emu paka kumacha buli Friday so n'okwosencha tugenda kubeerayo lero akuno kosencha wali overnight so tuli mu kusiiba nga tusabire gwanga abawala mbadde nsaba balagirireko omuntu ngabeera wala nga njagala okujjako ku overnight osobola okujja bw'ojja mu kibuga wano bagambe ngenda gayaza nakasajja gayaza nakasajja olutuuka nakasajja mu center tewali atatumanyi buza Pastor Ronnie oba Arise Church n'ekipande okiraba otuka nakasajja mu town yokolako obukozi tuli awo mu town mwennyini so mukama mwatutadde okulaba nga tubonyesa ekigambo mawanga so tusaba support yammwe gwe wenna ali eyo ng'osobola okuyimirira kulwa okusabira eggwanga kuno twetaaga sente tukyetaagira ddala sente twebaza mukama we tutuuseeko ku level kwe tutuuseeko naye twetaaga sente atwayo akakadde atwayo bubiri omanyi gwe tonaba kumanya abaana abeere mu comment section bagamba mugamba ensi esaanawo bakimusaba sente andi sente tuzisaba olw'ensonga naye alemedde ebweru gy'ali mu kukola yandibadde avaayo buvi sente tazaagala ekizimubeezezaayo nga bamubonyaabonye gobaba nga basobodde okutukako n'omanya enjiri oleta sente batukenne ku mulala atanabakola kukiwulira kino ekintu kyamagezi tisina byakuddaawo tekyetaaga common sense omanyi waliwo ebintu nga tebyetaaga kuleekaana nnyo kiringanga kino kye nagamba abantu nti okuleeta abatali balokole katuuti n'omwana ayimba omuyimbi w'ensi n'omwana omuto akiraba nti kino tekijja okitegeera omwana omuto akiraba kiringanga kukwata mu bigali n'okwata mu bigali n'oleeta mu kibbo kya mukama tekijja okirabwa n'omwacha weewe nedda sebo tekijja naawe nobwaba musamize era akiraba naga ekituufu kino mbamusamize nga mufere akiraba bakimanyi woloza banabbi b'obulimba tebalina budde bwe batuula n'asirika naye kubakubamu ekitooki buli muntu alina obudde obwo abamu tugaana buganyi bukozesa naye nga bubaawo abo banabbi b'obulimba olaba bamugamba oli nabbi w'obulimba nerogera balaba obutambi bwaffe olwo ennaku ezo yajje mu kibuga kyaffe najja n'apaakinga awo n'agabira abavubuka ssente naye ng'ekyamuleeze olw'okuba tuli mu kusabira ggwanga ayagala kutta kino kye tuzimba ayagala kuba mission ajjidde ddala mu kitundu mwendi asooka manifesting alaga amaanyi yajjira mu motoka ziri ennene mukama yebazibwe banyabo ne basebo abatwegesa amaaso gammwe amanya omusumba Ronnie Kalungi okuva kwa Rise Church International Ministries gayaza nakasajja banyabo ne basebo mukama atuwadde dde mu sedduge eryokusabira eggwanga era mu namba koola nga 25 Oktoba tugenda kubalwa mukaaga okutandika saa 7 paka saa 12 tugenda kubeera wano ku Fidodido oba ku House of Rest mu namba koola banyabo ne basebo kujja tusabe mukama atugambye okusabira family zaffe eggwanga wamu n'ekkanisa okuzuukuka kubanga bino byebiro ekkanisa bweyina okuzuukukira n'okukola kyeyina okukola mbayita mwenna muleete abalwadde muleete mikwano gyammwe mukama agenda kubakola obulungi obutale butono mbegayiridde mujje mukama agenda kubawa omukisa bye zifodi balina sente naye temuli makulu abo bola basula bawanisa ebigere waggulu basula ku busolya bagamba basula basikanya mayambuzi balya bagamba fituli mbulambu akweyagala gwe kuba mwaka fana nze nafuna omukisa okulaba ku sitaani maaso ku maaso naye gwe kuba mwaka fana nga sitaani ajjidde mu another image kubanga abasisinkana mu another image bwaba wanaakusendasenda ayambala yebikkako bayibuli eyogera musege ogwambadde eddiba kati ajjeko eddiba agira mu ddiba ly'omuntu ddala muntu munno ng'olabira ddala omuntu kubanga nze olwasembayo okujja lweyasembayo okuŋŋamba yajja mu nnyumba najja n'eccupa ya wayini n'ekyemmanyi gwali musaayi n'atuula mu ntebe yange nga ze n'oyo Jezeberi omukazi ne batuula awo ne bakwata giraasi zange ezo mu nnyumba zo giraasi nzirina nozirina naziteekawo zifuula gundi kijjukizo n'akwata ne bayiwamu
ne bayiwamu ne bakuwa ekyokunywa ne bampa ne mukazi sijja binywa era bwe bagenda igirasi bwe bali bagitadde ekyokunywa ne kibula nga bagenze yesebo ekyokunywa ne kibula tuno twogera ku nsi ya mwoyo wabo wali butwa musumba si butwa gwali musayi baku initiating via that onywa no bongo olunywe bandagana obo wedde baba kutaddemu endaga soba tesinga konga sagala ne ngamba kampuli tosobola kati onywa omusayi kati ajukira sitani ali ebintu n'emizimu gye bali ebintu ebiri fane ezo apote baziryanga namu bazirya bazigazi emala kuvunda yes bibakola yete yenyinyala tebenyinyala kubanga yensi gye balimu yakufa na Magombe sitani ye chairman wa Magombe ye president ya bishop mwambaze bitibwa era mwalokola bita bishop na amalala bibyo bitibwa bya mwe bada kitibwa kya mukulu wanze bishop ne mugandika tondetira bizibundi tonko bya migojo tampanisa bugundi bitoji balo katonda bagenda okubolwa bishop aba bishop nzere bishop Reverend Dr. Wacha Dr. Ndola ntika kajjako Dr. kale bakakuwa eringo okasomerera akebita walo kana tugabira kana abasajja bakatonda nga fuuse musajja wakatonda nnyo nagume kati goli Dr. Ronnie oyina akapima nti onafuuse musajja akatonda nnyo tuyinza okuba tulina ffe kageji kankubulire banji ogenda kubalaba wali ogenda getting a surprise nga gwali omanyi nti musumba abadde mulamu nga Kristo mga tosemberera genda kubanga wakola ebyobujjeemu Bible etugamba nti bali gamba nti kitange nga nakola obubonero n'ebyamagero twaliri tonsembereza twaliri ene musumba yogedde ku Jezebeli nonzijukiza naliko n'omusumba munangamba nti Jezebeli ali mu kifaananyi gutuyinza okuyita perfect human naye musumba sema ekigenda maaso okirabe ennaku zino si mu Uganda mwokka buli ggwanga lina litabuse ne balina obsession ya perfect human obanga perfect human oba okitegeera kubanga naliko ne bamodo ebagamba nti bogo bayita perfect human omuntu gwe balagamba nti ali mu shape ntuufu yabeera afaanana nga olaba ddami eyo nti ddami bagikola mu kifaananyi kya perfect human nga ebbere liri bwe liti akabina kweko hips zeezo naye ennaku zino abaana batabusa n'okukola zisajjale ekyo ekintu kikirizibwa Jezebeli product yasasanya akatwa Jezebeli product nabagamba iyo mwana wabagwa mu kyaji nabagamba era obufumbo bw'abaana nze n'omwana gwe nalaba ennaku ezo yakola omukolo muwala bambi mulokole muyimbi naye bwe nalaba engeri gye bamwambazaamu mamaid dress omanyi osobola okutandika ezo product zeeri Magombe bali manyika baka design musumba buli design sebo ebiro bino bye tulimu tulina okubeera abagezi creativity yambala ekiteeteeyi tulaba oba embaga togiyitemu kiki ekikwongerako anti ekitere kiri common kankole kino ekyenjawulo yambale tugoye jeziri waliwo gali gajjoolo balungi tekagenda kujyayo figa kankubulire abaana abo bwala abo mbabulire era mbalabula banyabo abatulaba abaana abo bwala toyambala kulaga figa nze kati nze sinawasa nze sinabakuwasa mpuliriza naye bwe natuuka okwagala okuwasa omukyala sigenda tunuulira figa osobola okubeera neeno ng'olaba sister mu church ng'ayambadde ekigoye ekikomeno ng'oyaayaano gambe mukama kiki kyakweka yes njagala kulaba ku ekyo kyakola ate ne kati gwokitambuliza ku ngulu bade manya atunda ayolesa tumuko weewumbeko tuli kuli bwe tuti kuno ku ngulu nze mbalaba atugamuwala we tuna twekutte nasanga omukazi olunaku lumu banengala katayambadde nampale munda nawulira obusungu bannange bagamba empale tezikyatambula abasobozi namukala omusuubiza gamba nti empale z'abakazi tezikyatambula anti tubuuliridde abaana baffe ate bagenda bakigira so kanzireyo keri katono tusaba muyimirire naffe tulabe nga tusabire eggwanga kubanga banyabo ne basseba akalulu kano kanjawulo mu bululu bwemubadde mulina okonya okugumba kubanga banyabo ne bassebo kano kali empowered wali okozeeko ekivulu nali mbaddeko mu organizer neze zinaze sikola nga kati walabako wano supported by sponsored by kati kana akalulu kali sponsored by two parties ate nga
pate esinga obukulu ya Katonda ne waliwo pate ya sitaani naye vujiridde maama nyabo taddemu omusimbi ogenda kulaba anti na buli gukyomanya buli campaign oba buli kivulu kiba ne supporter ategese naye kiba n'oli ayagala okukyonoona oyo ateekamu sente zonna ezisoboka kati banyabo ne bassebo biki bye tulaba omusaayi ebyaddala tulaba omusaayi ebyaddala tulaba bamaama nga bakaaba ewali omusaayi wabawo okufa yes ekyaddala emyoyo gitambula ejiri mu kuteekateeka nga bwe munateekateeka omukolo nimugamba ani agenda okukola ku byokufuba gundi ani agenda okukola ku bino gundi ana emyoyo gigolokose giri mu kukola giteekerateekera musaayi gwe baagala guyiike ekirala waliwo omwoyo gwafulumye mubadde mukulaba mu firimu omwoyo musambwa abamu ku ba Archangels abaagwa babagolokosezza abafunanyizibwa ku bye bayita ebibamba ebyamaanyi ebibamba yetebanga disasters nti egundi Philippine omuyaga gugenda kugwa from nowhere yes gire nyanja ebibuga babigale yes nti Uganda amataba gayiseemu kaawa abantu ne bakaaba ne motoka kataba zitwale nabibagamba luli nimbaga nti ebibuga bigenda tandika okulibwa amataba bigenda kutandika ekibuga kyaffe kyalumbiddwa naku bbiri emabega kati eyo sample babalazeeko ku kiki ekijja business z'abantu zakulukusa owulire sebo oba nakusinga obifaananyi wano nga amaduuka ojjukira nga nkyogerako nzijjukira ng'otugamba ko ku mataba ebibuga bigenda kuliibwa amataba ebyaddala ako kaabadde just kubalagako katono nti naye wano bagenda kutereeza kubanga just gwabadde mwala nga gukyali mu buloke kati kankubuulire taata ne bwe banaatereeza nze nkubuulira olomala mu maanyi naawe no gwelinda mumulinde badde manje se kyavuddeko wano nti omwajukira mwalaba balina paati gye baaziba amazzi gabeera gajja matono matono toliiwo wendi tunula okitegedde so ayagala okuyimirira naffe namba eri 0708 39 4501 0708 39 4501 so tuwe ku sente zo agala kwogerako nange kama agenda ku omukisa tuwe ku sente tulabe nga olukungana twagala kusasula bandi tulina ebyokusasula poliisi biki so gwe nasobola okuyimirira noga busoba kale kangula amazzi aganakola kubanga waliwo matching tugenda ku matching noga busoba kale glucose kale motoka kanziteekemu amafuta ezigenda okubanga zitambula so byonna mukama agenda kuba kuwa omukisa ayagala okukubira ku nsonga kimusumba ensonga eyo ke ya sente neya ina ekirooto nekya WhatsApp enamba eri ku WhatsApp era abaana abo bagambira ddala kuba waliwo omusumba wange yaŋŋambye wano nti ye yamala kubatabukira musumba no na mufumbo naye yabawa ennamba abaana b'obuwala ba no kati gwe nga gwe omusumba olina oteekawo limiti yali open agamba buli ayagala okwogera nange naawe ennamba naye ennamba zamusukkako oyo musumba alina abantu bennina benjogera nabo simanyi munnaye esakaza ne bakulumba ne bakuloota biwedde toyongera ensonga tokigayo kyolina omanya nti Kawuula Jezeberi n'ebyana bye bakola bakola nga bw'okiwulira ekyanjagala okulabula abantu nino kamera etunule mu bulungi bajja ne basebo ng'oli bweru eno message yo kamera kutunule mu bulungi gwandaba era aneyolesa amaaso go banyabo ne basebo tunula bulungi tunulira buno obunabbi bugenda kuyamba banyabo ne basebo ng'oli bweru wa ggwanga Uganda oli bweru wa Africa making sure ng'ogula ettaka e Uganda oba mu Africa ozimbeko ennyumba ne bw'otagula mu kibuga gula mu kyalo waliwo akaseera kali kakonkona kajja nga mu nsi ze mulimu banyabo ne basebo nga tebakugobye gwe kennyini ng'olaba olw'embeera eriyo weetaaga okuvaayo abantu bangi bagenda kuva mu nsi ezo kubanga abazungu bakitegedde dda bo bali mu ggula buzinga mu Afirika baguza obuzinga already mu Africa
abazungu bali mu kusenguka mu ttaka lyabwe bali mu kusenguka eri ewaabwe nga bagulene ewaffe omanyi lwaki waliwo ekijja nazinaffe wanyirira waliwo ekijja si kunyirira waliwo ebibamba ebigenda okujja mu nsi ziri ekyokubiri waliwo obwonoonefu obugenda okuhiitinga to the highest level nga yadde obadde okola mu America yadde obadde okola e Bungereza banyabo ne basebo nga oyina kudduka kuvaayo oleme kufuna 666 oleme kufuna chikolimu ne babazungu bali banyumiro yobukaba bitakwatagana kati kiki ekibaddusa mu bintu byabwe anti bo bamanyi mulimu abamanyi Katonda kati bagamba omwana wange okukulira mu nsi bweti omwana wange okubeera mu generation eno kangende mu Africa watannaba kuonooneka yes so kati baguza obuzimbe mugenda kulaba ne batwalisti nga beeyongerako numbers zigenda kulinnya mu Africa zigenda kulinnya lwansonga abamu nga banoonya na wakugula ne wakubeera yes anonya butuuze ewawaddukireyo ddala baveeyo kubanga ensi zaabwe kati ne mukwano gwange yanseseza nga musumba fe esimu yange eri connected ne system y'ensi gy'abeeramu Bungereza nanga musumba ne wagwawo obuzibu ki bakola alerting ku simu yange eno ne bwa eri off olinga ali mu system yabo kati batadde abantu ku system olw'ensonga bo bagezi bamanyi nti enkya ebintu bikyuka esawa yonna ebintu bikyuka so kati Abamerika nabaani kyovula badduka bagenda ku planet Mars ba Elon Musk okimanyi nti Elon Musk wa Africa yagula akazinga okimanyi nti ne mu Uganda ali mu kulubirira kugula akazinga lwaki tagule wabwe South Africa asobola kubanga alinayo nejjukirira naye wali ya South Africa abonoonefu webusinga mu Africa kati aba basajja bamanyi yadde balina batambuza ekintu kyabwe naye bo tebaagala nabo kukafiiramu baagala bagende n'ennamba ewerako yes okitegeera so banyamu ne basebo abali ebweru ne musumba lwaki bakola ebintu ebyo nga bakimanyi nti bibi juzi waliwo yaŋŋambako nti bana bakola bano omukwano gw'ebikukujju ndina okuwunya bawunya lwaki okola ebintu bigenda okuwunyisa banatonde balina ekyamu baliko gundi obyo ebintu ebyo obanga ali possessed olabeko olibaddeko ku mukwano empozi omukwano guli ogwa mwami mukyala oba omukwano n'omuntu yenna nga maama taata tuli ku mukwano ne maama taata todduka ku gundi todduka nali mbaddeko n'omuntu gwenjagala mwali mbaddeko mulaavu ku kitanda oba wa wonna essaawa ezo bakwambula oyambulwa n'oyambala omumalayika Kaseegu akulinnya ku mutwe alina utwe nabeera nga yakufuga essaawa yavuga kyovole babasajja bawaddeyo nnyo amataka gaabwe mu kaseera ako hani ekyapa kyegundi nkikuwadde bebi kati baba kazi bagezi musumba zijukiza ejo tadde ku live ne musumba sekitoleko tuyina program ya fair live bagita podium musumba natunyimiza emboze ey'obulumi yatugambye nti ng'akyabeere gogonya yapootako ekizimbe kiramba nga yasomberawo amazzi ennyumba nnamba kati ne bamuwa akasente kawe emitwalo 7 abaje emitwalo 7 yalina omwana yayagala nga bamuyita Farida yadduka misinde paka kukerezia Faida we yali nga tebayamugambye nti jayo sente nakwatawo sawa nengo obonye nagadomola okumala weeks olukuba lukusaze lukukubye yagamba engato zote yasigaza na yeye wamwe mtolo musanvu yasoka kuloza ku Farida kyokka era najimwa byonna musanvu kalamba kagamba cheka obera mukwano oba nakufuga toba weka omukwano guvugibwa parties bbiri era waliyo side ya mukama ni ya Setaani nse nonda tejiyengwa anti oyinza okutalonda nyinza kutafuna chance ya kulonda bakulondera sebo lwaki banonderanga nange nsobola okwerondera osobola okwerondera naye bakusobola okulondera bulungi nnyo tokimanyi nti ekyo sijja genda kiwani kibagambye ne batereera kambiriki so okitegedde taata nti tulina okulwana banyamulese mwabali ebweru mugule eno ettaka mu Uganda todde ogamba nafuna obutuze ekyagwa kubanga nina kyendaba buli lwengezaako okusaba banyabo ne basebo nga nsabira emyaka 3 n'okugenda mu maaso nempisaamu amaaso gange mu bisenge
ensinjira bako kizikiza simanyi lwaki mukama kyandaga fena ne wano mbaduga nga ndaba kizikiza ku nsi ndaba empewo evuuma wali ogenzeko ku nyanja empewo negina yes kati ndaba kasozi yes ndaba mpewo ewuuma simanyi kiki Katonda kyatuteekedde kubanga kambabuulire essaawa yonna alabika omukulu atuuse Kristo atuuka okutukima essaawa yonna ensi ezingibwako ebyaddala kubanga nzijukira nalaba akabubi kebayita ekisa oba ekisa ennyo ekisa nakalaba nga kagenda kazingibwako mpola nejuzi batulangidde nti agenda kujja nete yalabikako anti ebyo byali bya kisiru naye nabagamba wano embaga teri amanyi lunaku ffe just omulamwa gwaffe omukulu gwakubagamba twetereze agenda okujja akusanga ng'okoze eki ng'oteredde okitegedde obaze ddi obaze leero obaze enkya ekirina buzibu abula gwe beera ng'oli mwetegefu yes ekijja omanyi kinyaga bitono at least abaana bo baequipinge n'ekigambo kya Katonda n'okusaba n'obutukuvu n'obutuukirivu basomese nga abaana batambulize mu layini yes mwe balina okufunira kye balina okufuna so sigamba nti njabba tekanga natera okujja ate balinda kulangirira wali abakyala abo batera okugira na bwoguba mukolo n'abeereyo n'ensiba ekikooyi nga tavaayo mama gundi aliwa akyayambala bw'alaba nga kagize mukono n'addayo nasooka akatereeza n'afuluma namuga no ekisige kino kirebedde nnyo nafuna labba gundi wono wani ono busolo teepu n'agasala nga katono n'akakwata nga nkubuulya Jezebeli afuuse Jezebeli ate nze mbadde ndaba bano nabalabi bahandisa okugira festival banga handisa okukaddiwa wet ogenda nga bagisala nga bagireega ng'okoma ng'oli muvubuka ogenda oli mukadde okomawo muvubuka piwa muvubuka yennyini ojja kutuuka ekiro olabe nga omuntu bamuteeka mu kyuma n'avayo nga azze buto yenna mubiri gwe gwonna esebo kubanga ekitukaddi ya mibiri gino eyo teba achievement musumba eba achievement naye okufuba tokuyitako era oba wakufa kansa bakutwala mu keesi ng'oli muvubuka naye nga wafudde kirizo bagano olina okufa ino genda kali tebiriiko ekibi kyatugulira olujja olunene olubannange tetusobola kuluggala nga twekutte wamu ng'eggwanga tekisoboka of which tekisoboka era kisoboka kyo temuddamu nakirowoozaako ne bukya ku makya nga mu covid abo abantu we bakabirira Katonda mbawalabu ne bagwa wansi ne basuuta ebigere singa ensi yonna ekirwadde ekyo kyateekawo embeera ensi yonna neegwa ku ttaka ebisiyaga nga byatabuka mu covid musumba ebisiyaga byali bingi ate bijja olwedde kubiriwo kati anti nabirangirira ne bagamba nti buli kyolaba ekiriwo kigenda kwekubisaamu times mwe abali eyo sente muzifunanga mwino zifuna oba ebintu byakyukamu bizinesi nze nfunyeko abantu abavudde mu bizinesi nga sente tezikyaleka nanga mero business kanje nanga business ndya bulya kanjite bangi nti abantu nabagamba nti bino ebibamba bigenda kweyongera omwoyo guli ogw'embuzi gwe nkugambye abamba mwita azaza ogulina omutwe gw'embuzi baguleese weguli bagutongoza mutwagazaki tugenda kutandika okuloza ku bibayita ebibamba ebyamaanyi mbuuza twabakola ki abo basajja naye anti kibi kyaffe kyekituvuga tulinga abali ku punishment kati oyinza okuba gwe toyonoona nnyo naye butuula awo nowerowooza mnoga soonoona nnyo naye ate nnyonoonamuuko kubanga wonna wosanga popo oba wa mwana muto oba wa muntu mukulu yenna aba popo oba wa nte oba wa nkoko era bwennyala kyekimu ekibi kyonna wekiri kyonna oba katono oba kinene byonna kyekimu so kyekiseera tuzuukuke abali ebweru mugule ettaka muzimba amayumba kubanga ekiseera kyammwe ekyokubeera mu nsi ezo kituuse akasalako kwayagala kalabisa okubanga kagenda kuggwa okuvaayo akaseera katuuse ekirala mwena mmwe abali mu Uganda ne mu Africa muwulire ebigambo bino njagala musalemu obutambi buno mu butambuze nabukyusa mu nnimi ez'enjawulo bukyuse tubeebaza bannyabo ne bassebo omuntu yenna agenda okubeera nga apangisa mu biro bino bye tulimu cause new world order twagitandise
agenda okubanga apangisa bino wammanga bye bigenda okuba akazigoba apartment oyinza okumaliriza ng'eggulu toliyingira kubanga taata wulira musumba kati n'obwavu musanzo tusosola obuzibu wulira weerwaneko saba mukama akuwa akasente ofuna akataka ne bw'oba ogenze eri mu bano abasenkyale simanya baani ka mitwalo 5 kasasule nga kajamu nnyumba yo nakatooyi kasasule ekiseera kyetugendamu kyakupulizavinga famire zaffe tujja kukumira mu kazigo kaffe mwekumire mu kayumba kali akazigo ogenda kujjawa sente kubanga tugenda mu cashless gundi society nga sente zikyagula kintu kyonna tugenda mu mbeera banyabule basebe nkambwe nze bitunulira mpulira ntya kamala nafo tutiisa akaseera no tutereze tugula ettaka gula gwabadde alina sente ng'ozigira funa woogula akataka kambawulye ne bwogula mu kyalo genda ogule mu kyalo oba oyina emitwalo 5 ng'osobola okugula akataka akanene mu kyalo kagule kubanga ekiseera kyetugendamu kino si bbanga ddene ekisajja kino eky'emyaka 5 kiraba mulimu abanene abagenda okufiiramu ye mwatulabidde agenda okulya akalulu of course naye mulimu abagenda okufiranga tuvudde wala mulimu abagenda okufiiramu abanene kuba ndaba keesi ennene ez'abanene bagenda kuwona season ye yes kakati nga ebyo tetubitadde tusabire eggwanga naye onzije ku mulamwa tugule ettaka kubanga kino kyempulira era mpulira eggulu kyerintaddeko ngamba abantu baalyo nti gula akataka kugula ettaka eyo funa mu kyalo muno mu kibuga temugulaamu nnyo teweesibaamu guleeyo mu kyalo teekako embuzi teekako embizzi teekako enkoko lima kubanga ekiseera kyetugenda mbajabule basabo n'eddagala tugenda kubanga tetulyesiga eddagala mu clinic yes ogenda tukekiseera nga tolyesiga olaba n'owa boda nga tosobola kumwesiga totambuza bigero olowooza anti kyekugambye kati tugenda mu kaseera nga family tulina kupreservinga family zaffe nga bagamba nti mwami kalungi yewa nti weewali nga banyabone basa wateekako n'ekikomera wekibanga olina sente z'ekikomera kiteekeko weekumire munda abaana tugenda tukekiseera nga n'amasomero tetubeesiga batwala amasomero omusumba byotugamba si byakati nga biringa mu myaka 4 okuva kati nina emyaka emeka simanyi bijja ng'okyali mulamu bijja taata ogenda kubiraba ogenda birabako kubanza ebintu byogenda ndabye ddala nga oli mu future eri nga myaka nga 7 the future is now ate ensi y'omwoyo n'ensi y'omubiri bali ku sipiidi yo sipiidi gyogereko bannasayansi nabagamba wano banyabule basabo nabagamba banyabule basabo nalabye ensi y'omwoyo n'ensi y'omubiri nga beegasse tugabana time tugabana speed banyabule basabo bannasayansi tondooza wiiki ezo 2 bannasayansi ne balangirira ne bagamba nti ensi eri mu kwandagoinga certain process mujjukira nga nyogera ekigambo ekyo before nabagamba ensi eri mu kuliibwa obuntu naye ensi bw'eneemala okuliibwa banyabule basebo egenda kutaaninga against abagituddeko byegana amataba egenda okukyukira egenda tukyukira olw'obujeemu era eri mu kaseera kayo kambabulire banyabule basebo tuli mu budde bwaffe obwakawungeezi bunatera okuziba bugenda kuziba tuli mu budde bwaffe obwakawungeezi tuli mu kiseera ng'ekibi ekibadde kikozesebwa katonda kigenda ekijja okimanyi otumanyi kijja makanisa mwesibe 2 mwekkanisa mwesibe 2 ekiseera kyaffe ekkanisa ekyokusoomozebwa okunene kize twakiyingidde ekyokubonyaabonyezebwa twakiyingidde bwe tubyogera oliraga mukama ajja tubeddera nga oyonoona n'okwonoona tuli mu kiseera nga prosperity gospel tulina okumukwata ne tumusibira mu kabokisi ne tumuziika ati tumwawula kyekizibu ne tutereeza tosobola na kumwawula yes kungiri ya ddala osobola omwawula nze mu kyaki yaffe totulaba waliwo negendezaako nga mbuulira nkuwulira ddala ng'obuulira abantu balina okulya balanced diet
sikubabeeza ku njiri ya kitu nalabye ekirooto ng'abantu 10,000 bazze ku kyaki eri ewaffe nga bonna bambadde ebyambalo by'amagye kitegeeza tuli mu biro bya lutalo ng'obw'oloota ng'oyambadde ekyambalo bakukwasize muntu manya kyoddako awo oyinza bw'otakafiiramu omwana wasooka kafiiramu bagamba yimirira sisobola kulizayininga tolina byolizayininga ku mpaka olina okulwana abali maje bali ku saidi ki ennungi oba saidi eri ey'ensolo abali maje batya gwendo tanga ndi maje anti amaje maje ga mukama mbadde manyi oli mujje ya mukama era bamalayika bakuona linga kulanka kwe bakulaba koli buli muntu alina lanka kwali so mbegayidde bajabo ne basebo bino mbyogeza omutima ogunnuma mutima gunnuma nti kyekiseera tusupporting ebyaffe abalokole kyekiseera oyimirire n'ekkanisa y'omulokole kyekiseera oyambe musumba omulokole kyekiseera oyambe famire y'abaana bo bagenda kubakubuuza mulokole wabagabira maama wo mu kyalo kyekiseera mu abali ebweru abamu temulina kubeera bweru mukama yagamba nagamba sigenda bweru n'ogenda niringiza okunonya ka sente nkomawo wulira mukama kyagambye yagamba alimpera omukisa mu kibuga ne mu kyalo kati kangende neere ajja kuguweeta awulidde ayogerako abroad akaseera ketugenda mu taata kakubeera na famire kati nga bolaba wane waka ono studio eri waliyo taata ne maama kati ffenna okubanga tuli wamu nga tusabira wamu nga famire kyekiseera kyetugendamu ekiseera ekyokubaninga bayibuli kijja ekiseera ekyokukwata mu social media tulaba bino byetukola wano ku social media banje bane baseba akaseera kabyo kanaatera okutuuka okuggwawo tugana okuddamu oku streaming yes twagenza ogula drone camera ne batugamba nga buli wetugenda buli dduuka lye tugenda nga batugamba license yakakadde kamu n'ekitundu bayita drone camera iko license kati nebuuza nze omuntu agenda okugula kamera yange ate kati buzibu kiwe munina kamba buulire ensi ekyuse new world order atandise gwegenda mu supermarket yewammwe noonyayo ebikoleddwa nga bikoleddwa birimiddwa bulimibwa ebisinga bikolerere kati wali eziri mu kibuga byonna bikolerere ebyokunywa bye tunywa preservatives ze bateekamu zikutta omuzungu bwabinywa afiirawo nabagamba nalaba company namba etunda kyakunywa kimu banyabule basebo eri international naye bajuwa magombe bajuwa amaanyi buli anywe ta spiritual life yo prayer life yes gombi tekwata ko njokoma okumunywa njokoma okwayuya njokoma okulebera mu kusaba bino byetwogera kubanga byetulaba nti eggwanga lyaffe omulaba aliseetinze anoonya buli wamu wagikwatira ekkanisa esitopinge akamwa k'ekkanisa akabadde kwogera kasitopinge kye bakola bayita mu buli kintu kyonna mu politics bayita mu byokulya n'ebyokunywa bayita banyabo ne basebo bingi be bafumbira ekkanisa yaani yenze naawe omulaba ali mu kwagala kukwata abantu bangi abatwale Katonda ali mu kukola naye ffe abalina okumuyambako abantu ku nsi twamulyamu olukwe tukolera ku ludda lwa sitaani nti n'olwayo tulina abalokole nga amaze emyaka 25 mu bulokole ninga akyakozesa eddogo njiri ki gye banaakubuulira n'okyuka musumba kisoboka ekyo amazima ga Katonda emyaka 25 ng'okyaloga ng'oba mulokole ki tulina restaurant gye nagenda okulyamu nga ya mulokole banyabo ne basebo nga abantu olweyamulaba nga ateeka akati mu mmere nga kukatuuti asinza n'atendereza n'otendereza sister nayenga yesebo tubalina n'abamu tebaloga direct ne bakozesa mimwa ne saala n'agitaaninga nakulogera musaala yesebo nibaire musomba tekyogere kuba olwo ne mukyala musomba wabaddeko ku mawulire ennaku ezo nti bayawukana abaana bamusiba musumba naye ate okutunulira omukyalo yayina ekkanisa gyaweerezaamu ebweru Asha Mulamba n'okuweereza katuuti aweereza kati kamba abuulire bajja buli basebo
mwabakyala mwavudde ne mu defending omukyalo yabamu banyabo ne basebo gowoza time simanya time mbo musajja yalita munne time banyabo ne basebo ebbanga lye wabeera mu family yewa mmwe nga tofumbirwanga ebbanga lye wabeera mu nyumba ya kitaawo nga tofumbirwanga nga weekuumira mukama omaze okutandika oyingidde obufumba ate otandise okweyonoonesa oba teyamujja waka asobola okuba nga yamujja na waka tuvola ebiro bituli mu byakusaba nnyo mukama si buli wolaba atiti byakabina tosibula bayina bunnya mu matama nti ayina amagezi tulinayo n'ebidomola ebitambula musumbani yakunyizeza nedda tutereeze bantu ba mukama kidomola tebaddami kiddami ekitambula nga amagezi temuli yadde chovolaba olia omuvuka yakola statement nga mwabakyala abatalina simanya batalina bobina ngoyina omutima guwe Yesu senjagala kabina owulira ndoza statement yamugamba nno mutima mujikoye kwata omutima guwe Yesu nze nzanonya wa kabina bitako olabe ensibwe tuli sabo ekiseera kye tulimu kye tugendamu mwena muwulire oba okola mu gavumenti oba tokola mu gavumenti oba oli bweru oba toli bweru banyabo ne basaba ekiseera kye tulimu kyakukwata famire zaffe tube tu preserving kye tulinawo kubanga akaseera akakambwe kazze akaseera akabiwe kali akaseera akeraliikiriza nze bwe ntunula mu maaso neeraliikirira ngamba mukama preserving famire yange kubanga akaseera akabi kazze twayingidde mwe kanisa muwulire twayingidde akaseera akakaluba ebibamba ebigenda okuba ekkanisa ku ttaka byateereddwawo n'emizinga ekiseera kituuse kyekino abapolisi b'enjiri babagobe ku nguudo mwe mulinde bayibuli egamba ne wajja kabaka atamanya Yusufu kabaka atamanya Yusufu bamuseetinze mulokole wulira ddamu amagezi leero wali azimbiddwa bulungi nyali very well equipped ayambasiddwa amafuta ate naye ayambaza ayogera ekigambo kimu n'oyambala naawe musumba tewalingalira kuwugulamu ekintu kino tugolokoke tusabe tusobola kiwugula tukiremesa okubaawo bino ebintu ebisinga byawandiikibwa so byakubaawo mwagala temwagala oba mwagala oba temwagala naye nga tulina kwambala amafuta kumanyira bwe tubiyita manya oyiseewo otya mpiseewo ntya ati budde bwankuba sizoni gwemanya sizoni gy'olimu gwe kasito n'omanya sizoni gy'olimu bajjamu ne basaba bintu bigenda kwangwira leero kijja kuwamanya engeri gyeweetegeka natimbye ebipande mu kibuga ebipande byakusabira ggwanga naye mulimu abatimbye ebipande by'ebyabufuzi ebyokusabira eggwanga wulira emitima gy'abantu mmwe bantu mmwe ebipande biyitirivu nabadde ngenda nakukolimba naye nga mukama saasira nga we twateeka ebipande twabiteeka mu ssente ekipande kya mitwalo 10 kye twateekawo wano wali 10 ne wali 10 manyawo ne basaba nga babikutte ne babiyuzawo naye nga bw'olaba ebyababufuzi weebiri ate babiyuzawo byaki sitaani oba ssente zabadde ziweddeyo bo nga we baabala ate sente zadde ziweddeyo abali mu kibuga basasula nawulirako nti omutimba ebipande mubawayo ka ssente ati obawayo ssente kati kankubulire nina ekizimba kipya mu kibuga nawo twatimbawo ne tuwaba basirikale baawo sente ne boogera ne management ne tubawa sente tezaali nyingi just $5 ne tubagamba kigenda bera paka nga 25 nemukole nemutukanya obudde waisewo nakumeka 2 nga tekiriyo kati Katonda bwatunula banyabo ne basebo abana politics bazizawo bone batimbawo ebyabwe anzise naye nti balinamu ndiisa wadde ntonotono bweti namulese namusonyiye kubanga addajja ebyenda byadde bijja mufubutuka mukamwa kunaku gye nabadde mpulira okitegera taata mpuliriza koto tosobola kintu kya busiru bwekityo osanze ekipande ky'omuntu nnyo kina out of politics gamba nti oba kiri kusabira gwanga waliwo ne yangambye ebisumba ebyo ebyokusabira eggwanga mumanyi ata abantu mumanyina ne bibatta ne mugamba njagala wotuule wansi osetolinge enensi tefugibwa magezi ga muntu namutunuulidde ali bubi nno ayogere yekenyinya ayogere ali bubi alemereddwa okwekolamu
alemereddwa okwekolamu omulimu bino bintu by'amagezi kuddamu magezi oleme kubeera kitaasa kireekaana okitegeera so families zirina kubeera wamu ekiseera kye tugendamu abanyabo ne baseba abali ebweru akaseera kaakano kazze mugenda kuvaayo nga tebakugobye naye embeera yokka ng'ekugoba okuvaayo ngoba sente obadde ozifuna naye ng'embeera yokka ekugwira nasanze omuntu omu yaŋŋambye Musumba mbadde nfuna sente empitirivu ku mulimu wa wano Uganda muwala mbadde nfuna sente empitirivu naye bye mbadde nkola birimu omwenge nantuuka mwenkola mulimu n'omwenge mpa n'abantu omwenge nagamba nti nfuna sente nanga naye nabivaamu kyekiseera weerekereze bajjabo ne bassebo kataapu akabadde kaleeta amazzi nga mangi ne kati Musumba yavunaanibwa tavunaanibwa anti ngamba avunaanibwa okutunda ye kyatakoze avunaanibwa nnyo kati nkusange nga gonywa sigala nze ndi mulokole munaye kyekiriwo ekwata njagala kanyo kasigala nenkuwayo 2 nogenda n'onywa oba ovunaanirwa nemukoledde nga wabadde bayibuli etugamba nti byesitaza tebirirema kujja byesitaza tebirirema kujja kitegeeza ki nti byo byakujja naye oyo abireeta zimusanze gwe kaformulatingawo wulira ekigambo zimusanze gomanyi ekigambo ekyo obunene bwakyo omanyi ebisinga ebigambo bino tubibuusa bayibuli quotes zateekamu ezimu ziri nzito vital zirina amakulu mangi okusinga ffe kyetulowooza nzito nga oli akugamba nkukuba buloka oli nagamba nkukuba peva oluwa enjawulo ya buloka ne peva era buli omu enkuba gyaba akubyemu munne ojja kakasa wapeva ne wakuba kisaazi ogiwuliramu oluba luvaayo ne lugenda ne luddayo ne luvaayo ne luddayo eyo peva giveeko okitegedde taata lino ttaka no semiti na musenyi ngwakutaka bagwa ku semiti owulira embiri zidde eri embiri zizibuukayo okitegedde taata nkuwuliriza tuba tugamba abantu bano bane tuli mu kaseera kakwekuba mu ttooki gwe omulokola atulaba tambula nga wekuba mu ttooki omusambu ogwo ogw'amaanyi gwateereddwa guli mu kukola ebibamba bigenda bigira mugenda kubira yesebo so kati omuntu obeerawo ne weeyibaala teweeyibaala essaawa yonna w'oyimiridde ekinnya kyebikula n'ogwayo ne banno abali awo essaawa yonna tebitya kubatuukirivu tebitya kufa abatambulira mu butuukirivu zimusanzo atambulira mu kkubo lyabaki lyababi era atula mu ntebe zaffe tuli safe era atula mu ntebe atula ku ntebe na sikakasa kiddaka n'abalina ebibi kati ng'oli mulokole tolya mbizi ate tolya nyama ate ogenda weetaba n'abagirya lw'oligirya ojja kakasa era nga lumu oba olina okugirya ebirogologo bijja kulya so kati wewala obukyafu n'abatambulira mu bukyafu bate tobeezembereza bino ebiro byakupulizavinga koolina edda nalabako omusajja wetwabeeranga wali nga baanikawo emmwanya bweru naye omusajja yagamba bali mu kulya mmere baanise emmwanyi nagamba mune bannange gyebaleko maama kale nnyabo munange jangu tulye yakyama ne famire ye akamera akaliwo ne bakatematema n'abaana bebatema nga biringa byakusaaga bino si byakusaaga ebyokusaaga tuteekeeri bino ebira abasumba tuzuukuke twogera amazima eri abantu Katonda batwesigisiza abantu bajja kunyiiga abasumba tebagala goba abantu mu makanisa oba babagoba kamba buli oba osigaza omuntu oyo ye yakuteekerateekerwa nani okuba sweet talking munnange ndaba wali ndabawo oluggi lulo lugudde bajjabo ne basebo nga teruliiwo abulayo emyaka 2 afe gweobulaba mu myaka 3 myaka 4 oba bamuli batebalaba nakulaba bayaye anti oyagala kukuza okkiriza kwonoleme yes kati omaliriza omulimbye gunomahago gwa kulinnya ennyonyi ndaba ennyonyi zikuyita kumbe ezo ennyonyi myo high ranking spirit gimutwala
kyekiseera abasumba tuddeyo mu counseling abantu tubabuulire ekituufu kyekiseera abaweereza bannabbi teri nabbi akola kkanisa tudde wansi w'abasumba batusumbe tebayinza kikiriza ekyo mmwe abamanyi nze nkibagambye tutereeze gwe nabbi w'obulimba oyiso ye omusaayi gw'abantu bangi olabidde ddala emyoyo mingi owafuuka solo kolekita gw'ogugwa okugenda wabagenda kuwa. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. bagenda musasira oba ogenda kubeera chairman Magombe sitaani tayagalira ddala nonsense era bw'omukolera ebibyo naye biba byakola obucha ku machanga akututte ogenda bakwini ba Bungereza bali mu kukola namulaba nakweso namulaba ali mu kutambula nsi ali mu kurikulutinga bakola emyoyo gyabwe gyakwatibwa mu bulamu toomula ne mu kufa toomula mu bulamu toomula ne mu kufeera teri kuwummula naye kati ate waliwo okweyongerako waliwo okudabulingamu ku mirimu gye badde okola mu bulamu badde okomawo mu Bungereza ofa ogenda tambula nsi yonna abantu bali mu Magombe bali mu kusima binswa ate wano olaba bakuwa omulimu wano e Uganda tambuze mmere omwana sobola kutambuza mmere sobola kutambuza mmere wano wali banje bone baseberi ojja tambuza ate nga tosasulwa ate mu muliro omuyitirivu mu muliro gayena tenakolebwa naye ekiri e Magombe kitokota oyagamba nzo okutambuza emmere nga netunda kuba ntunda byange tolaba bana abayigundi abaliwa abayimbi tulaba bano bava wano kusinga balami nze era bwe mfanga musanyuke mukubendonga kino ate bwatuuka eri agakale museke nnyo musinike nnyo akusugo byatugamba anti oba bagamba naye nga tomanyi gy'olaga so ekiseera kino kyakuddamu magezi kutereeza gy'ogenda kubanga gy'ogenda gwe yeetereerezaayo kiringa omwami ogenda bakutwala kwanjula mu maka g'omwana ow'obuwala totegedde kiriyo mutwala mitwe teweweerezayo na sente zitegeka balina okutegekera weereza sente omwana akugambye nti tugenda kwanjula mbakadde banke n'osunda mutwe ng'ogenda bakyali kajimu jangu tugende mupelekereko ne mulinya motoka ne mugenda mu motoka ne gaparkinga ali nga tebulina nekye mututte oba ne mbanga mulina bye mututte ninga tewali mmere kubanga temwaweereza sente zitegeka mwazibya mmwe mwalese emitwe gyammwe teweetegekidde gy'olaga osunze mutwe ng'ojja bino byakwetegekera gye tulaga waliyo amaziga waliyo n'essanyu kyekiseera osalewo wajogera kati kankubulyeko okumanya Katonda munyiivu n'akamanyiro akalaba abantu balina akamanyiro bino ebyobulokole bya kusalawo busazi ebyogoberera Katonda tebiri mu kugenda kusala saddaaka tebiri mu ogenda kutambula olugendo niba nyabo baseba abasajja abakulu n'abakazi abakulu abalaba babakozesa ebintu ekiro abakazi abasamize babeebakirako ddala mu masabo genda ko mustese ng'omukyala yasoma mukyala mulungi kali amanyo gakukayo n'agamu gali kulasitika gabulaka kawunyaka enkwawa zijjudde omwoya ne kebaka ku mukazi omukulu eyasoma amanyi ne Katonda ne mukwaya ayimba nina omusumba yanyumizako ng'akyasamira yangamba bamutambuza olwegayazolo baluntendera musumba yangamba egayazo eyo talitasasanja tatuukamu ng'ali bute ng'omusamiza nga yogenda mu yeegi nti n'atuukayo bute genda mu yeegi nti n'atuukayo osobola omusanga ng'olwala ebyokusaba n'okusiba leero kati yafuuka musumba asobola okubanga na musumba naye nga n'okusaba n'okusiba kuli okwaddala n'okusoma bayibuli yabituuza tabirimu kabaka akwata kali banyabo ne bazze batuddemu amagezi omanyi kankubulyeko ku bintu bya Katonda
bwoba otandika okuweereza mukama obanga olokose otambula ne Kristo otambula naye bw'atya kukwata ku mukono otuuka ekiseera olw'ebintu ebijja mu maaso go obugagga omukisa noota omukono gwo obiwanirire noota omukono gwa Kristo onyweze bino kati woomulese waasigala takugoberera woomulese wenina okudda mu musa olina okudda kati bangi mulowooza otambula ne Kristo olw'okuba owulira okubeerawo kwe sitaani yabeera mu maaso ga Katonda ebbanga amanyiiko akatono asobola okukola kibayita camouflaging naddira okubeerawo kwa Katonda ng'okubeerawo kwa Katonda era ekkanisa nyingi balokole mbalaba nga muwanika emikono holy holy are you Lord God nendabira ddala nga si mwoyo omutukuvu nti yaliwo kawula totulimba temutulimba walimu ali makanisa agalimu oluzunguzungu kawula yali maaza holi n'olulimi n'oluluma n'odduluma by the way musongo ligo mwagamba nti yagenda katuuti nga musiyazi yavuddeyo n'akola video nagamba ne si musiyazi oli aba content ani yagenda katuuti musiyazi waliwo yagenda yagembo aba content tuyaba content siri musiyazi owekisikati yali mu suit yayina obuvidiyo omutegedde no tatumanyira umanya abaana bafa bagenze mu ebyo byekisiru lw'abantu abo beefula bagundi ba inspiration ozimanya biki yagambye nze nkola bukozi content muteeka abakazi mugira owulirize ne bukolere baana bo talina baana bwoba tolina baana bo genda mu famire yo babuuze bino bibanyumira febolaga n'otusundira otugumba asundiza ekifuba ekikalu bane abamu tetwetaaga notumanyira natumanyira tujogeddwa ina ndawo abantu nsaba obeeko kasamale kubawo brief summary yabatambulirako nga guide mu season eno banyabo ne basebo kino kye nawulira omuntu agenda ogenda mu ggulu bino byogenda okukola weekuumire mu bulamu obw'okwenenya oba osobezza oba tosobezza weenenye buli wootambula kyemanyiize ekyaweekuumire mu bulamu obw'okuyita erinnya Yesu banyabo ne basebo ekigambo ky'osembayo ng'ofa kyekikutwala ky'osembayo okwogera kakibe kirowoozo kyekikuvuga ekirowoozo ky'osembye okukola kyekikutwala kaguwa kati kuba mwaka kafaananyi maama Nagadya yeekoonye yawemula yali naalongo naawemula n'agwa n'agenda ekigambo ekyo kimutwala ate balina okugamba oguba kubonga kasayeekona nakuba okugamba ennaku zino kyovala abanje buli basibo abafiira mu ziroogi ne mu guest house beeyongedde omuzimu guli gutwala ogende ng'owunya by'obadde olya obadde muli wange gennyo gende ngege kuwunyako sibyakakasanti bampayiriza kubanga ye Katonda akimanya abantu b'ensi mulina akamanyiiro n'olugezigezi omuntu omusanga ali ekyennyanja naga sikiryanga koze neddira nangege just onagwe solera mawumba no nakugamba no sikyennyanja abantu nebekaza eno mpuuta siyoli guno munanasi sibia aguno munanasi guno munanasi kati abantu tuli ku level eyo okitegedde tuli ku level eyo byekisirusiru ebyo kati akatwalire mu kikolwa mwe kati ato Katonda yakola omwoyo nga tegwegaana byo badde okola ku nsi mazima gokka mererera bwagamba galamira ogalamirirawo wakikola nakikola oyogererawo amazima era kaguwa kali wogambira nti sigwanidde genda mu maaso kangwirewo gwe yeesalira gwe kennyini weewaawo kubanga nze bwe nayimira kaguwako nalaba nga nkolifayinga okukatambulirako niye abalala ngenda okubeetegeeza kubanga mu nsi y'omwoyo otegeera nnyo okutegeera kuli waggulu ngenda okulaba banyabo nebase nga abantu beesuulayo ng'alaba takolifayinga netagana kalinnyako neyesuulayo bwesuuze wali n'agenda so tubagolokosa ekiseera kye tugenda manya ne basebo kyetaagisa okwenenya ennyo tambulira mu bulamu obw'okwenenya ekirala kigenda okuyamba emyoyo mingi nnyo emibi gitambula nnyo nekigenda okuyamba weekumire mu bulamu obw'okusinza baako ennyimba ennungi tulina abantu baffe Joseph Ngoma ayimba nnyimba ze nnungi tulina abantu baffe betuyisiza mu kundi njogedde oyo Ngoma waffe
banyabo ne basebo tuwulirize ennyimba ez'okusinza zetwaleko ebuziba weekumire mbulamu obw'okugenda mu buziba ne Mukama weekumire mbulamu kubanga bw'ogenda mu buziba ne Mukama naawe alina ekibadde kikukozesa kitya okubeerawo kwa Katonda tekisobola kudda. Nolabeko omusajja nga yeetayirira omukazi namugamba natukana gamba kwano oyo omukazi yannema nga namulemerako gye bali emyoyo nagyo gyenyumiza namugoberera n'enkowa emyoyo nagyo gyenyumiza omuwala okyo yalokoka namwesibako yalokoka baaba yalokoka. Weekuumire mbulamu obw'okusinza weekuumire mbulamu obw'okusaba buli kaseera olaba koteleba your praises Lord, your praises Lord, your praises Lord, I need your praises coach like yito okubeerawo kwekirala yito omwoyo omutukuvu mufuule ekyaliwo mugambe ekyali wange nzuno sisobola nga nze yatuyambako okutema buno obubadde buvaayo obulandiro obutuvaamu amalala obadde ogira amalala ne gajja nako ntereera eri mu ggulu kubanga yamanye eggulu bwe bambala amanyi kyebaagala naku training wano so mbegayiridde tulwane bana ba Katonda tulwane ekirala tusupporting ekyaffe si buli kanisa ndogenda giweerezaamu sente kubanga tulina amakanisa ag'abasolo collectors mangi ate geeyongedde bano abakulu bagenze bakola ne branches mu byalo okugaawula omwoyo no gwenkugambye tosobola wali ogenzeko ku restaurant n'omutima ne gugaana mirundi mingi ekyo waali okuyamba gogamba ekintu ne kiŋŋamba oyo mwoyo mutukuvu nobanga ogenda linnya boda nga fe nali twali tugenda e Masaka ne gundi eri etutwala banyabo ne basebo twasanga etomedde omusajja agira lumonda yali aweese lumonda motoka ng'esaanyewo n'abagirimu nga bagize ninga kintu kyeŋŋamba nakiyitanga kintu nti ekintu ne kiŋŋamba temulinnye otegeera ŋŋenda okulaba firimu eddobozi nenga Ron togwanidde kubeera mu kifo kino oyo ye mwoyo omutukuvu alina wakusuubira okubeera alina byakusuubira okubanga okola oba ogenda mu ggulu kamba buli abagenda mu ggulu bokka essaawa zino omwoyo omutukuvu ayogera gye bali n'abagenda mu magombe essaawa zino sitaani akola omulimu gw'amaanyi nnyo okumulaga nti eri teri nsi ndala teri nsi ndala banyabo ne basebo waliyo obulamu obulala so kyendaba abantu abadde bakola mu nsi ezo manya ezebweru mugenda kukomawo ninga ekibakomyawo system ekyuka eri mu kukyuka ebulayo katono tutambule mu bulamu bw'okwenenya muzimbe mulunde tugenda kudda ku kibayita eddagala ly'ekinnansi habo medicine abantu kamba buli mweyoteze nako muddeyo mweyoteze ati obuzibu babiteekamu okweraguza abantu temugenda kamba bulire Katonda byonna yabigira byonna omwenyango omunyale buli kintu kyonna kyolaba ku nsiko anti wona mugamba genda oteme wali omunyango okole bwoti ajja kugamba hajaje yangamba embangu tema nzikira kyennyuma atekemu obulombo busiru atekemu ebintu bitalina kolaki busiru kugiramu lwaki oteekamu ebitalina kugiramu gwe genda nga tusimye wali erumonde n'omuwaata dya fumba lya kati ne kino kyoba okola tugenda kuddayo ku life eri New World Order bali mu kupanga kyovala abantu obugoye buno obumpi babu introducinze nnyo bobayika mundu omukyanga ayambadde mu kabayika nno n'ateeka ayambala bayika na saati taba kyayambala bya yes bayika na zembera mu kibuga abakazi basanga bambadde empale obabala nga awunyanga kawuta naye bannaye kiki kyofumba kyogenda kifumbirani gwokiki abo obuntu bufumba olaba oyambala esaati nekumalako emirembe naye kali akakwatanga kazidolo tali kumanyira mbu tulendi wacha onogenda ne tulendi baza negulu waliyo tulendi omwoyo omubi gweyongedde okugolokoka banyabo ne basebo tusabire eggwanga lyaffe tusabire famire zaffe mbayita nga 25 ku Fidodido tugenda kusabiraawo tugenda kwegayira Katonda kulegwanga bannaye kyekiseera bannaye balokole bannaffe tulwane kati jo omwana yatimbye ekipande
ku luguudo lwe chaachi yafeemu nungi eri mu kibuga awo n'atimbako ku muti gwe yatimbye kwawadeko ebifaananyi by'abaana byabufuzi omulokole n'ava eri otimbawo ki muge kanisa ki musumbaani namugambye naye abantu abamu beetaaga okusabira. Ekibuuzo kiri nti mukolera abantu bameka? Okolera ani? Kayigwa okolera ani okugyayo ekipande ky'ekkanisa? Mali bali fana tuzimba omubiri gumu. Otunuulira. Era nakya kumugamba. Tugolokoke. Accidents nyingi abantu bafa. Accidents zitabuse muso. Omulaba ali mu kulwana, ali mu kukungaanya musaayi. Lwaki zeeyongedde? Ali mu kukungaanya myoyo na musaayi. Yetegekera lutalo. Nenda ffe tuzuukuke. Malokole zuukuka saba. Akuloga yete yebaka guzwe bakano fuluto oyagala bakusabire busabizi. Golokoka, zuukuka, yambala amaanyi. So, supporting kulwa cause ye ya 25th. Tugenda kubanga tusaba okufido dido. Ne tugenda kusooka ku matching. Abana atwegattako tugenda kutandikira ompereerwe. Ku machasa wa 2. Then by Samsung tusange nga tutuse mu kibuga service etandike ku Samsung. Tukola amakanisa abasumba abaweereza bannabbi baani mwenna mujje tubeerewo. Katwegaya mukama kule kanisa kule gwanga kubanga kanisa etuse mu kaseera kaya akakambwe ak'ebintu ebikaluba obulamu bukaluba kanisa nyingi bagenda ziggala era mbagamba mu registering temuwuliriza bigambo by'abantu. Registering kanisa va mu ebi bagamba tekali limited oba limited tebina makulu tekirina makulu abantu bajja kunyiga bajja gamba yafuuse company oba banyige waliwo akapande akabalaga nti tugenda Magombe. Sebakalaba. Titugenda Magombe. Tugenda mu ggulu. Mwemanga nsigadde nsomesa ekigambo nga kyabulamu yadde nga mu mateeka bantaddeko bitya banyabudde basebe tugende mu maaso. Ekiseera kijje kanisa bagenda zigala. Genda e Rwanda. Omwami omu ali mu Rwanda eyo yanyumiriza ng'amusumba. Ku kanisa 10. Ekanisa 2 gokka gegali mu cooperating ekinana kiriwa n'abantu baamu gagadwa lwaki tebali registered registration ekanisa ino kuba n'ettaka tubagamba okuyimirira naffe ku lw'ettaka tubagamba okuyimirira naffe ku nsonga y'ettaka twagala sobire ne location era n'ettaka bagenda teekawo embeera kambabuulire bagenda teekawo embeera so mbegayiridde mwenna abatulaba abatwegesa amaaso gammwe mukama agenda tukolera naye tagenda tukolera nga tutudde tuyimirire twongere okuyimusa ekitiibwa kya Katonda obutuukivu n'obutuukirivu tuwambale tubinyweze kino kyekiseera ekyokwetereza ne mukama okitegeera taata puliriza bulungi kyekiseera ekyokwetereza ne mukama kyekiseera ekyokwetereza ne Katonda ebintu bikyukemu ebintu bitereere mbegayiridde ebintu bigenda kugira nabagamba amafuta tegalika nabaga bingi byenjogerako banyabo ne basebo ebintu bigenda kukyukamu akaseera akennaku eri ekkanisa kaze tugenda katandika atamanya Yusufu wayingirawo kyensunza okutegera mu nsumba byayogedde nti ate nga kinkutteko nnyo nti abali yebweru mwetegeke ku butaka kubanga essaawa yonna embeera gye muli egenda kukyuka ebisigadde sijja kwongerako kubanga bagamba nti addamu oluyimba bulijjo era yalwonoona nga kyo kimanyikiddwa akola remix y'oluyimba yalwonoona naye nja kusembayo nga mbajjukiza omusajja ayitibwa El Shaddai Money Transfer Company yavayo ne yeewandiisa kutambuza ssente mu ggwanga lyonna oyagala kuweereza ssente oyagala kusiga ssente mu musumba ku lw'obuweereza oyagala kuweereza ssente wa mama w'omukyalo oli bweru eyo oyagala kutambuza kasente okajjawo katwalawa El Shaddai Money Transfer webali bajja kubanga ensonga zonna bazikwasaganya bulungi ddala bane tusinkane mu story ndala mpitirivu bweziti nze nziyita lecture kubanga tubamu n'okuyiga okwenjawulo okujjako nga gwe wagalira okuyiga ebweru gwe kasogama nti olina kyofunyeemu naye nga tusinkane wansi waliyo story empitirivu nagula waliyo story empitirivu bye bye. Export TV to the world.